Leero tugenda kuyiga ku biseera ng'Omuganda bwe yabituuma amannya. Tutandise n'amakya. Ge tuyita amakya gabeera wakati w'essaawa ng'emu n'essaawa 5 ez'enkya. Mulimu ebiseera bino wammanga. Tulina ge bayita amaliiri. Bwe tuva mu maliiri ne tugenda mu Ssuula Essanja. Bwe tuva mu Ssuula Essanja tugenda mu Manywa Ttaaba ne tugenda mu Kalasamayanzi ate n'Amannyuka. Olwo ne tutuuka mu Ttuntu. Ettuntu lino libeera wakati w'essaawa 6 n'omunaana ez'emisana era lirimu ebiseera bino wammanga. Lirimu mafumba ga byamisana, malya ga byamisana ate n'eggandaalo. Olw'eggulo luno lutandika ku ssaawa 9 okutuukira ddala ku ssaawa 11. Lirimu ebiseera bino wammanga amatyabanku, amayimbulambuzi ate n'amafumba bya ggulo. Akawungeezi ze ssaawa okutandika ku ssaawa awo nga 12 okutuukira ddala ku ssaawa 1 ke bayita akawungeezi kalimu ebiseera bino. Kalimu akasendabazaana oba abamu ke muyita akalabirizabazaana ate n'amayingirankoko. Ekiro kino kibeera kiva ku ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 5. Kyawulwamu ebiseera bino wammanga amalya bya ggulo, eggulo limu, akawoza masiga ate n'ekisisimuka ekisooka. Ettumbi lino lyo liri wakati w'essaawa 6 n'9. Lyawulwamu ebiseera bino wammanga kisisimuka kyokubiri, amattansejjere, amatutuma, enkoko embereberye. Ne tumaliriza n'amatulutulu. Amatulutulu gano gali wakati w'essaawa 10 ne 12. Tulinamu ebiseera bino wammanga enkoko ez'okubiri, kinywambogo n'obusaasaana oba obudde okuba nga busaasaana.